Enkalu ku ttaka mu mambuka ga Uganda zizze zeeyoleka nga waliwo bangi abatuuze be banaabidde maaso wadde nga balumiriza nti batwalayo nkulaakulana. Ekitundu kya Apa kye kisinze okubaamu entalo nga ba disitulikiti ye Amuru ne Ajumani bakaayana olw'ensalo. Waliwo n'ebitundu ebirala abeeno gye batayagalira ddala bakwatira ku ttaka okuggyako nga waliwo enzikiriziganya etuukiddwako n'abatuuze. Kati nno mu disitulikiti ye Lamwo embeera eno ey'okusika omugwa abeeno basazeewo kugimalawo na kuteesa. Abakulembeze mu kitundu kino batandise okukkiriziganya ne bamusiga nsimbi nga baagala okwenyikiza enkulaakulana. Eyali sipiika w'omukago gwa East Africa Dan Kidega y'omu ku bawomya omutwe mu nkolagana eno. Tukola ekisoboka okusikiriza bamusiga nsimbi okujja kuno okulaakulanya ekitundu kyaffe. Abatuuze kati nabo bagamba nti ekiseera kituuse okwenyigira mu nkulaakulana okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Tulina ebyetaago bingi nga okusasulira abaana baffe fees. Kale ffe enkulaakulana eno tujjaniriza. Omusuubuzi Aminah yataddewo ekkolero lya ssukaali mu kitundu kino okusobola okuwa abantu emirimu. Ono asabye abantu mu kitundu kino okukkiriza enkulaakulana okusobola okweggya mu bwavu. Mujja kufunamu nga mulimu ebikajjo ne mubituguza. And I know Lamwo is one of the districts we are working with. Olw'okuba ekkolero lino lisuubira okukozesa ebikajjo bingi ddala, Aminah ayagala bannansi batandika okukozesa ettaka lyabwe ku liizi awatali kulibagulako nga bo bennyini be balima ebikajjo ne babibagulako. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.